Kale baticha nsaba tujje tutereze stage. Batichas nsaba tujje tutereze stage. Dini salam, mwanike mikono. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dha aljalal wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا احفظ مدرستنا الإحسان فاجعله مباركا موفقا وانزل البركة فيها والتوفيق والقبول واكثره الطلاب من المشارق الدنيا ومغاربها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال مصطفى سيد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، علم ينتفع به، أو صدقة الجارية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Omgenyi waffe omukulu w'ekitiibwa ssebo mu linnya lya Sheikh Abir Kakoza, Ssaabasomesa ate nga daa'iya omukulu ennyo mukadde waffe Sheikh Mugendera, Minister wa Finance ku Uganda Muslim Supreme Council Hajat Afua, ba director b'amasomero we tuli nabo, director Rwandaga, Sheikh Rwandaga, director ne ba directors King Islamic Primary School, Ihsan, One Ummah, Madinatul Munawwara, Isomero Sheikh Rwandaga, abagenyi mwenna ab'ebitiibwa mu bitiibwa byammwe nsaba Allah bibakuumire, kubanga Sheikh teri kinyumanga kitiibwa. Mundabye wano bibanyaniriza mwenna amaaso ne gaba ne muntunuulira ne nga alhamdulillah. Mungu munange musabire Mungu anyongere ku bitiibwa. Kamera zonna ne bazintunuza, mbadde wali mukyala wange n'angamba nkulabye TikTok yo nogiwambye, kati ekyo kyonna kitiibwa. Nsaba Allah abongere ebitiibwa, nange nsaba Allah nyongere ebitiibwa. Ensonga etuleese wano ya kujaganya na kukakasa kujulira ebisomeseddwa mu ssomero lyaffe erya Ihsan Education Center. Bannange teri kintu kya bbeeyi nga kusomesa, naddala okusomesa omwana. Katonda yatubuuza mu Qur'ani, abange basobola okwenkanankana abo abantu abamanyi n'abatamanyi? Eyo ansa yasigala yawo, naye nga buli omu asobola ogyeddiramu nti omuntu omumanyi tujja we yalongoosa kompawundi kyewaliyise nti yenadwafa. N'owokuna ye yali tugambye asooka yali akola ki? Afumba. Owokubiri alunda ki? Owokusatu olujja yali alongoosa olujja lwe, n'owokuna yali ayoza engoye ze. Kati kabaka oluvannyuma lw'okufuna amawulire ago okuva eri abasawo nga bamugambye ti kabaka ogenda kuva mu nsi, naye Allah yali yamuwa ekigezo nga teyazaala ku mwana mu nsi kabaka. Bwe yaddayo bw'ati n'atuula n'agamba nti obugagga bwange buno bwonna bwe nnina Allah bwe yampa n'ekitiibwa kye yampa, famire yali eweddeyo nga teri agenda kubisikira. N'agamba nti kannoonyeeyo omuntu asinga okwagala ennyo Qur'ani gwe ngenda okulekera obugagga bwange, era yagenda okusigala nga kabaka oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. N'afuna olunaku lumu n'ayita abantu bonna ne bajja, n'abagamba nti nabayise, ne babafumbira ne balya. Bwe yamala kabaka akaseera n'ajja ayogereko gye bali. Kabaka n'ajja n'abagamba nti ekindeese wano olwaleero kusiima abakozi bandabiridde buwangaazi bwange. Mbadde n'omukozi alima entende zange, nemba n'omukozi anfumbira emmere, nemba n'omukozi alongoosa amaka gange n'anjoleza engoye. Naye abantu bano bankoze bulungi era njagala kubasiima mu maaso gammwe. Nina ebirabo bisatu, ebirabo bina bye ngenda okubawa, era abantu abo nga mbibawa olw'okubasiima. Ekisookera ddala mbasiimye mu maaso gammwe. Ekyokubiri, ekirabo kye ngenda okubawa, n'ayita omu omu okuva mu lumu we yali n'amugamba nti jangu. Najja mu maaso g'abantu nga batudde bangi
n'abagamba mtegeeza nti njagala kusiima olw'okundabirira obulungi. Yasookera ku musajja yali alunda engamya za kabaka. N'amugamba nti jangu njagala kusiima obulungi bw'onkoze n'obulungi bw'okoze mu mirimu gyange n'olunda engamya zange bulungi, weebale nnyo, weebalire ddala. N'amugamba naye nina ebirabo bibiri. Ekirabo ekisooka Qur'ani, kino ekitabo kya Qur'ani kubanga kabaka ayagala nnyo Qur'ani. N'amugamba n'ekyokubiri ng'ataddewo omuwendo gw'essente, kiwa omuwendo tukitwale nti ataddewo miliyoni 10. N'amugamba ku bino ebirabo ebibiri nkusaba olondewo ekirabo kimu ng'akasiimo k'ogenda okutwala akafudde mu bwakabaka nga kakusiima obuweereza obulungi. Omusajja alunda ensolo manyi kye yagamba? Yagamba kabaka, mukama wange nze njagala nnyo Qur'ani gw'olaba wano, naye ekizibu sijja kufuna kadde kajja kugisoma olw'ensonga mbeera ku nsolo zo. Bwe nagamba nti nsome Qur'ani, ensolo zijja genda z'emmere y'abantu. Ddala mu butuufu njagala nnyo Qur'ani, naye kantwalemu ssente kubanga sirina budde bunaasoma Qur'ani. Era kabaka n'akwata essente n'azimuwa, n'avaawo nga musanyufu. Owokubiri n'ajja n'ayita owokubiri yali alongoosa kompawundi, n'amugamba jangu njagala kusiima mu lujjudde lw'abantu bano okunnongooseza olubiri lwange ne lubeera bulungi, naye nina ebirabo bibiri, ekisooka ku Qur'ani n'ekyokubiri omutemo gw'essente zino miliyoni 10, ozitwale ng'akalabo k'okusiima. Owa kompawundi n'amugamba munne kabaka nsanyuse nnyo, mu mutima gwange nze njagala nnyo Qur'ani, naye ekizibu simanyi kugisoma. Kaso essomero lyetaaga fiizi, lyetaaga omusaala gw'abasomesa. Ekitone ennyo wentunuulira nganze omusajja ali mu byamasomero ndabye nga direkita bateeka okuba nga bafulumya ekitone ennyo miliyoni 15 buli mwezi. Ku basomesa bendabye n'enfaanana gye bafaanana. Kaakati gw'olowooza wano tewaliwo bawarabu baleeta ssente ne baziteekaawo. Abaana okubaliisa abazadde mukimanyi, mutwala olumu abaana ewaka ne mubakomyawo ng'obugumba buguddemu, nammwe okubaliisa temusobola, mukimanyi bulungi. Musajja akulekera 3,000 ewaka n'ogula hafu y'akawunga n'ogula n'emboga, abaana n'obasabye emboga nnyingi balozaako bulooza olya nnyo naawe, simanyi muwulukukidde ku ssomero. Bagenda okudda bonna obuguma, mumanyi kye bategeeza okuliisa omwana. Okukuuma essomero eryo sheekhe ebizimbe langi kitegeeza kinene. Basaba amasomero gammwe muwagagire. Kati omwana oli yali asigaddeyo nga maama we yamulamira okwagala Qur'ani era nga yamukuzanga mwana wa mpisa, weewaawo nga yali munaku naye nga yategeera ekigambo maama we kye yamugamba. Kabaka ayita amugamba jangu musajja gwe abadde anfumbira emmere, n'amugamba njagadde okukusima mu lujjudde lw'abantu bano bonna olw'omulimu omulungi gw'okoledde okunfumbira n'oteekaanya. Nina ebirabo bibiri bye njagala nkusiime nabyo. N'amugamba ekirabo ekisooka nina Qur'ani eno y'ekitabo kya Katonda kubanga kabaka yali ayagala nnyo Qur'ani. N'amugamba ekyokubiri ninawo ensimbi, omuwendo gw'essente ogutwale gukuyambeko. Subhanallah, tunuulira obukulu bwa Qur'ani n'ebirungi bya Qur'ani. Abantu abasomesa abaana baabwe mu masomero g'eddiini beesiimye. Abantu abasomesa abaana baabwe mu masomero amalungi ag'eddiini, wallahi mugenda kuba bawanguzi. Kizibu osanga omwana n'omusanga nti ali ku street n'agamba nti yali mu ssomero nga liri Islamic school. Never! Kizibu nnyo. Kizibu osanga omuntu asomedde mu ssomero ly'eddiini n'omusanga ng'ali ku street ali mulimu gwa kondakita. Kizibu ogwo tebagukola kubanga lwaki omuntu agenda otuuka mu P7 nga byafunye okuva mu P7 bimumala okweyimirizaawo n'okugenda otandika obulamu. Bw'ayongerako n'agenda mu senior 3, senior 5 y'Oluwarabu, senior 6, ate aba afuukidde ddala omuntu ow'omugaso. Kabaka bwe yayita omusajja ono omufumbi bwe okumusiima, omwana n'amugamba taata gw'olaba nti kabaka, taata wange yafa ndi muto nensigala ne maama wange, era ebbanga lye mbadde ne maama nga maama agenda n'apakasa n'anoonya akasente akambeezaawo okuntuusa we natuuka. N'agamba waffe tuli banaku era njagala nkwebaza kabaka okumpa omukisa okusembera okukolako mu lubiri lwo. N'amugamba ekituufu obwetaavu bwa ssente mbulina mu bantu bonna abakozi be tukola bannabo bannaffe, nze abasinga okuba omwetaavu w'essente. Naye maama wange yannaamira okwagala Qur'ani. Maama wange yannaamira okwagala Qur'ani. Kabaka maama wange yannaamira okwagala Qur'ani. N'olwekyo nsaasira wadde ssente nzaagala naye nja kusaba kabaka onsiime na Qur'ani.
salla ala nabi. Kabaka n'akwata Qur'ani eyo yali akutte ekiraamo kye nga kabaka n'akiwandiika nga kiri mu Qur'ani yakitaddemu n'akibikkula n'akwata Qur'ani n'agibikula n'ajjamu ekiraamo kye n'awandiikako amannya g'omusajja oyo yali akola mu mufumbiro ye nga yamufumbira n'agamba nti wemanga nfudde omuddu ono y'abaasikira obwakabaka n'ebyobugagga byange. Abasajja bonna abaasooka abaali batutte ssente buli omu n'atandika okugamba nti lawula senga natutte Qur'ani, senga natutte Qur'ani. Ansi essatu ze baatuwa abaakulembedde naffe olwaleero ze tuwa. Njagala okubuuza mwenna abatudde wano, olwaleero senga bakubuuza nti kiki ekyaggaana okusoma Qur'ani ogenda kuwa nsonga ki? Esooka ajja kugamba wallahi gambe sheikh ebyo byabawalimu Qur'an tukyasobola gisoma. Nze ayimiridde mu maaso gammwe gwe mulaba taata wange Sheikh Hamidu atuddaawo, nja kumusaba ayimirira abeere nga abawuubirako. Yewakiso abantu emitwalo 65 maama wa muzaala yali mukyala nga muyimbi mu kkanisa Mungu n'amuwa la ilaha illallah olwaleero hajjati. Naye mukyala yagala nnyo eddiini, Mungu olwayo n'amusasulanga olwali omutabani we ate disitikaadi salla ala nabi. Kagammwe emirundi giri egyakulembera tubadde tetulina amasomero mangi ag'obusiraamu, naye olwaleero amasomero mugafunye. Tukakasa bulungi nti mu maaso ga Allah tewali kye tugenda kwekwasa oba tewali kye mugenda kwekwasa. Abaana bammwe mubaleete mu masomero nga gano, bajja kusomesebwa, tubatendeke era tubeere nga tubawa ekyo ekirungi kye tulina okubawa. Abdul Wahab ntera nnyo okwogerako naye ku budde obw'okumakya, naye obulamu bwe bwonna abukeera ku makya lunaku lwa lutandikira ku ssomero lino. Agezaako nnyo okulaba nga alwana okulaba nga abaana ba ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mbadde njogerako ne